Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Standards kibangudde bannamawulire abakolera mu bitundu bya Kampala n'emiriraano ku mpandiika y'amawulire agakwatagana ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga wamu n'ebipimo eby'enjawulo mu musomo oguyindidde ku Riders Hotel Center nga guno gumaze ennaku 3 nga guyinda. Omusomo guno gugadde owakulira ebikwekweto ku byamaguzi ebiri ku butale Daniel Olulwa ku lwa Ssenkulu wa UNBS ng'ono abadde wamu n'omwogezi w'ekitongole kino Sylvia Kirabo n'abakungu abalala. Mu musomo guno gumaze ennaku 3 nga guyinda bannamawulire babanguddwa ku mpeereza y'amawulire ekwata ku mutindo omutuufu etasasamaza bantu gye bagamba nti esobola okusaanyawo obulamu obw'abantu olw'okutya. Bano basoose kulambulwa ku nteekateeka y'ekitongole gye balina mu kwagazisa abantu okukebera omutindo gw'ebyamaguzi byabwe nga bagamba nti baagala okuva ku nkola ey'okukwasa amaanyi wabula bayite mu kwogerezeganya. You have gone to a barber shop. For us the men, we go there to shave, cut our hair, and somehow you've developed a rush. Whom do you blame for what has happened to you? In a salon or in a barber shop? Whom do you blame? You've gone to a restaurant, you've bought food, and somehow they have served you with bad beans. Whose responsibility is it? So we must know. Don't begin to write and say, I went to a restaurant and then I was given bad beans. This UNBS, where are you UNBS? You will actually look so off. Daniel Ololwa mu kubangula bannamawulire bano abalaze obubonero omuntu kwalabira ekintu ekitali ku mutindo era n'abasaba okuzibula bannayuganda amaaso. Buli kintu kirina okubeera ne lebo ne brand ne address eya manufacturer. Singa osanga ekintu nga tekirina lebo kati kitegeeza tosobola kugoberera okumanya wekivudde. Ono alaze obulabe omuntu bw'ayinza okufuna ng'akozesa ebintu ebitali ku mutindo kubanga y'ensibuko y'endwadde ezimu enkambwe omuli ne kookolo. Bw'oli ekintu nga kiyinza okukosa n'ofa. Or better, another case scenario osobola okulwala. Ebintu nga juices ebyo obinywa then osanga nga abaana balina amabwa mu alimentary canal mu bulago. Sometimes nga if it is something that or applying up skin olaba nga skin ebotose. Alolwa akwesezza omukisa guno n'alabula bannayuganda bonna ku bintu bye bagula nawa gye biva nga beewala ebyo ebiva ewantu awatamanyiddwa nga bw'alambulula. Tewali kyakulya kyosobola okugamba nti kibeeraawo myaka n'emyaka nga tekirina expiry date. So omuntu wa bulijjo alina okwekengera okulaba nti ekintu kirina expiry date. Y'omwogezi wa UNBS Sylvia Kirabo mu kwogera kwe alaze ekyabawaliriza ng'ekitongole nga bali wamu n'ekitongole ky'ensi yonna ekya UKD ekitaba akatale ka Africa okussaawo enkola ey'okubangula bannamawulire. Bantu ba nkizo nnyo era Uganda National Bureau of Standards egenda kubanga ekolagana nabo okutumbula embeera y'omutindo n'ebyobusuubuzi mu ggwanga. Era bwe tubadde nga tumaliza bannamawulire bangi basiimye enkola eno era n'aba Uganda National Bureau of Standards ne beeyama okwongera okusomesa. Bano basabye bannamawulire okusennyesera mu kutuusa ku bantu ebikwata ku mutindo gw'ebintu wamu n'ebipimo okusobola okutaasa eggwanga. Nga tubadde n'abannamawulire okuva mu mikutu egy'enjawulo, tubadde n'ab'amarediyo, tubadde n'aba TV, ab'empapula z'amawulire n'abaana abali ku mitimbagano nga twejjukanya, nga tuteesa, nga tukkaanya ngeri ki okusobola okutumbula n'okusosowaza ensonga z'omutindo n'ebipimo eri bannayuganda. Abamu ku bannamawulire abeetabye mu kubangulwa kuno okumaze ennaku 3 nga kuyinda boogedde kibagenda okuyambako mu kutuusa obubaka eri abantu. Ngaze munnamawulire waliwo ebipya byenjizizza bye mbadde simanyi naddala ku mutindo n'ebipimo era nsubira tuno omusomo guno gumpadde gungaziyiza ku bwongo nti kaakati nava ndipootinga ku bintu ebikwatagana n'omutindo nina wentandikira nina byemmanyi nawe wenda okumasa omusomo gubadde mulungi nnyo era ndabira ddala nga nfunidde mu ddala bulungi. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno.